Bangamba nti omutima gwayulika, omusuwa omunene gw'omutima ne guyulika ogutwala omusaayi mu mutima, kati omusaayi omungi nga gudda mu mutima kusinga kugenda mu mubiri. Actually bangamba yali 80% mu mubiri mugenda mu 20% yokka, ate ne mu mutima wakati mwalimu ekizimba. Muzukulu wakabajja omugeye yakubuuzaako oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga. Tuli ku kyalo Nsore, tuli Fort Poto. Olunaku lwa leero gye tusinzidde okubeera nga tukutuusako emboozi eno. Emboozi eno ya byewuunyo. Kituwalirizza okuva e Kampala, tuyite Hoima, tuyite gye tuyise paka Fort nga tunoonya muganda waffe Brian. Brian alina embeera gy'ayitamu etali ya bulijjo. Ayise mu bulamu bungi nnyo. Wakunyumiza emboozi ye oyinza ogiyita firimu. Abawakana basobola okuwakana. Gwakkiriza ogenda kuwuliriza emboozi eno. Okkirize. Wali obaddeko awo ne weevuma olunaku lwazaalibwa. Wali obaddeko awo n'owuwirako nga mukwano gwo bagamba nti oyo omwana wange takuba ku ssomero kubanga waakubwazirika. Wali obaddeko awo n'owuwirako nti waliyo abantu abamu ng'obulamu bwabwe butambulira ku battery. Kijja kitya? SB4 MEDIA tugusa ensonga. Sharing akatambi kano, likinga nenga nyongera okujjukiza nti programu eno ewagiddwa studio empya bagiyita Final Touch. Final Touch eno yavuddeyo okubeera nga ejja ekwata ku bitone by'abaana abayimbi abato. So enamba y'essimu baku screen namba y'essimu eri ku screen yawo ojja kubako gwe omuyimbi alina ekitone nga walagadde okutandika okuyimba. Namba y'essimu eri ku screen okwo. Final Touch Records esangibwa Makindi. Naye nga tuli Fort Poto. Brian, tusanze kale ssebo. Obulamu buli butya? Mpola mpola. Nagenza ononsonyiwa tuze tukolanga programs naye nga situukiriza sijja ononsonyiwa. Nagenza okukubirako akasimu ekiro nga ndi mu kunyanga nti ate nze nvuddeyo ndi Kampala. Okimeekinza otya otokudde eno? Bwonkubidde mbadde ndina kujja kubanga nakwagala era nakunoonya ebbanga liyiseewo kati. Najjawo era nengezaako n'essimu nakuba mirundi mingi naye notakwata. Nali nakulaba nga sinaba nakutuuka Uganda nga nkwegomba ng'omuntu byokola bw'oyamba abantu nga simanyi birituuka ku nze. Naye kati bwonkubidde n'ogamba nti oli mu kkubo ojja Fort Poto, mbadde nvuddeyo ngenze Kampala neetegeka kugenda Nairobi gye nfunira treatment. Nja kugamba lwaki mbeera Nairobi. Naye bw'ongambye nti ogenda kujja nenjogera ne family yange ne tulaba eno ke kakisa kokka ke tulina kusinkana era natuuse wano ekiro nga ssaawa 5. Nalinye bbaasi naye sibeera nzeka. Nafunyeewo omukwano gwange mangu awo nemusaba nti ngenda kusinkana SB4 era mbadde munoonya naye akimanyi nakkiriza kundeeta era ne ssente oyo mukwano gwange yazimpadde. Okay, leso okuwalamuse ku bantu abakulaba abagenda kuwuliriza emboozi yo. Sanyise nnyo balaba abantu mwenna wabweru eyo gye muli kumpi mu Uganda ne bweru eyo. Amanya gange nze Brian tumwebaze. Empaako yange akiiki. Empaako yange akiiki era mbeera Fort Poto wano ekyalo kye tulimu bakiyita Nsoro Kasusu. Kati tubalamuseeko mu Lutooro. Yonna gy'osinzidde kulaba akatambi kano ngenda kutwala obudde ngenda kulamusa obudde nga bwe buli kati emisana tubuuza osiibirota akiiki abwoli amoti and that means how are you or how has been your day. Era ekiddamu oddamu nsiibire kurungi akiiki
kiba kikulu nnyo bw'osembayo ne pet name empaaka eyo kiba ekyo tukikola wano Tooro as a sign of respect. Okay. Tetuyita abantu mannya. When navire Tooro nja kubanga njizeeyo obwo obutono. Naye nga Brian okubbirako gwe nawe naali eyo omusomesa asomesa abaana oba abayizi leeta akatebe owulize story eno. Gwe omusirikale oba nawe gwe alina akakali olukaalikaali tosanga ng'omuntu ng'anyumye bulungi nga Brian no oba nakunyiza noyanguwa okukuba abantu tuba n'ebizibu byaffe. Emboozi eno otunaagimalira ojja kuba opiikinzeemu ekyokuyiga. Brian nga nkwanjula ogenza nti obadde ogenda Kampala kwetika kugenda Nairobi gy'ofunira treatment yaki? Nafuna ekirwadde ky'omutima 2018 nagenda bweru kukola bulungi era nenkola bye nsobodde kukola nemalayo emyaka ng'ena. Kati 2018 lwali lumu nenkeera nengenda ku mulimu nga sirina buzibu bwonna nenkomawo akawungeezi nengenda ewa mikwano gyange ku church gye nali nteera kumalira free time yange nga njagala nnyo byakuba keyboard. Kati nengendayo ne tuyimba nenkuba keyboard nenvaayo saawa nga 5 z'ekiro naye nga saafuna tulo. Kati nensalawo okulaba movie ku simu yange. Bwe nali neebase nga ndaba movie era otulo ne tutajja awo nentandika kuwulira akantu nga kansiiwa ku mmiro wano. Nenkolola yatandika nga dry cough akakololo katono naye nemala nentandika kulumizibwa ekifuba awo nga sikyasobola na kutuula wabula ekifuba kinnumira wano nga neetaaga only to lean forward. Ku oluvannyuma lw'ekyo nenemererwa kussa. Mu lunaku lumu bwe luti byabeerawo mu ddakiika 30. Sina lunaku. Kyajjanga kifuba n'okola dry cough. Natandika ne dry cough nempulira ekifuba nga kisitowa nenemererwa kussa. Kati we nali nkolola nnyo mikwano gyange be nali nsula nabo mu room ne bagamba Brian twagala kwebaka. Okolola nnyo lwaki togendako bweru. Kati we nagenda bweru nensalawo ngendera eddala mu clinic awo nga obudde buli nga ssaawa mu 7-8 awo. Kati bwe nali ngenda ku clinic nensanga nga nzigale naye amaanyi nga ganzigwamu buli step gye nali nkuba naye nalaba we nali sobola sirina wakutuula nensalawo neŋŋamba ekintu ne kiŋŋamba bw'otuula wano oyinza kufiirawo fuba nnyo oddeyo gy'ovudde ku apartment yo awo at least eyo bajja kukulabira eyo. Era bwe naddayo ku apartment nga sirina namaanyi natuula butuuzi mu ntebe awo saategeera ebyaddaka awo. Wali mu ggwanga ki? Nali mu Iranian mu Dubai esangibwa mu United Arab Emirates. Okuva watula mu ntebe tewaddamu? Bwe natuula mu ntebe najjayo essimu nga ngenda kukuba kubanga bwe nava mu room navaayo ne wallet yange kubanga yali mu kaadi y'eddwaliro era nenvaayo erimu ne national ID nenvaayo n'essimu yange byokka bye nalina. Kati bwe nagezaako kukuba essimu kujjayo essimu gikuba nakoma kujjamu password yokka kubanga yali ya fingerprint. Kati omusajja gwe nagiwa nga sobola nakwogera wabula njimuwa nga nkola side kulaga nti siri bulungi ate nga nkaaba nalaba nga akirira agenda namanya agitutte. Kati nze kuddawo naddawo enkeera nga nzenna ndi kuwaya ndi ku byuma nga mpulira baddokita bagamba mu mwangu yennnyo mutwale mu ddwaliro erinene ate nga like anything could happen on the way. Kati ebyo byenasemba kuwulira kuddamu kutegeera oluvannyuma lw'ennaku 3 we nasinkana nga ndi mu Iranian hospital. Ekitegeeza we waddirayo mu apartment embeera yawa theninga ne bakutwala mu ddwaliro. We natuukira ku apartment nali ndi bubi kujjako nti in life I don't believe in giving up nengamba
kaneeyambeko ntuuke lwakiri ku apartment omuntu gy'ayinza kundabira kubanga obudde bwali bwa kiro omuntu bw'ayinza kundabira nantwala nga mu ddwaliro oba nannyamba. Okay, wana mu ddwaliro ate gye wamala ennaku essatu? Awo we namala ennaku 3 ne bagamba obulwadde bwe ndina bwesigama ku mutima naye tebanaba kuzuula kiki kyennyini ekiri ku mutima. Naye awo we naddirawo nali ku oxygen, nali ku monitor ey'omutima, waya nnyingi ku kifuba, awo nali ku drips 2 emikono gyembi ebiri ate nga sikyasobola na kutambula yadde kwogera. Kati nemalawo omwezi gumu kitundu around obudde kyabuka zaali nga week kubanga ebimu nali neerabira nenkomawo naye zaali nga week oba week 3 oba mwezi. Awo final report ne bansindika mu cardiac MRI, kyuma kyoyingira nekikulaga kiki kyennyini ekiri ku ggwe. Kati awo report we yafulumira nti ndina obulwadde bw'omutima. Baŋŋamba nti omutima gwayulika, omusuwa omunene gw'omutima ne guyulika ogutwala omusaayi mu mutima. Kati omusaayi omungi nga gudda mu mutima kusinga kugenda mu mubiri. Actually baŋŋamba yali 80% mu mubiri mugenda mu 20% yokka. Ate eyo gye gwali gutambulira munda mwali muzeemu akantu nga wheel kabakuli bwe kati kantu shape etateekeddwa kubeera mu mutima omusaayi bwe gwali gwetoololera ate nga omulala gwekwatidde omwo mu kantu ako mu kasaaka ate ne mu mutima wakati mwalimu ekizimba. Okay, ariko SB4 media tugusa ensonga nagambye nti emboozi eno wagiwuliriza obulungi osobola okupiikingamu. Emboozi eno otuginyumya oyinza okuyira nga firimu naye bulamu bwa Brian bingi byayiseemu tetuzze olunaku lwaliro okubeera nga tusherengeko nammwe tufuneko ku magezi ag'enjawulo wamu ne ku buyambi obw'enjawulo. Kati we bakuzuula nti omutabo gwali bwe gutyo kyekyaddako? Nasooka nensirika wakasa akyogera. So bakugamba nga otegeera oba wali bagamba banno? Nali nzirawo nentegeera naye oluusi okeera ng'oli bubi nnyo olaba treatment bagidabolinze n'otegeera oluusi nga ebimu oli bubi nnyo totegeera oli mu bulumi. Kati state gye nalimu oli mu bulumi wayitawo kaseera katono kati kotegeera naye noddayo mu bulumi. Naye ekyali bwe bakintegeeza ne baŋŋamba dokita baatuula nali na badokita 6 akaseera ne batuula ku kitanda kyange mu kooti zaabwe za white ne baŋŋamba Brian onootusonyiwa mu luzungu baŋŋamba Brian onootusonyiwa kyolwadde simanyi mu luganda naye bagamba it is a rare case in the world. Tekisangika omuntu kuyulika omutima omusaayi ne gudda mu mutima ate nga n'ofuna nekizimba mu mutima wakati. Era bagamba nazaalibwa nakyo naye nga nabeerawo ku lw'ekisa kya Mukama. Wazaalibwa n'ekizimba ekyo? Nazaalibwa eyo condition yonna nazaalibwa nayo naye nga tetwagitegeera kuva mu buto bwange. Kuva mu buto tofunangako ataaka yonna? Sibangako bubi, sifunangako kintu kyonna kyesigama ku ekyo. Kyanzijira olwo olunaku wekyajjira wekyatandikira nekituuka mu dakiika 3 kokka. Kyekyaddako nga basoma banza okugamba ebyo? Nze ng'omuntu nasooka nentya nnyo era n'ewaka nali ntidde bagamba nti ndi mulwadde ndi ku kitanda kujjako mikwano gyange bwe baalaba nti ndi mulwadde ne basindika message ku muntu yenna ali mu simu yange gwe aliko auntie, sister, uncle. Kati bonna ne babagamba Brian ali bubi era baakuba n'ekifaananyi ne bakisindika. Naye bwe nadda kungulu nentegeera nga badokita abo baŋŋambye ndi mulwadde w'omutima. Nafuba nnyo kujjayo essimu kukubira nasookera ku maama wange naye mugamba ndi bulungi nambuuza nga tanaba kutegeera kintu kyonna. Ne mugamba ndi bulungi wabula mbadde munafu
kumala like kaseera katono naye nja kuba bulungi. Naye olwo olunaku lwennyini sister wange nankubira n'aŋŋamba Brian oli otya, kati nakubira omu ku mukwano gwange n'amubuuza Brian ali atya, kati oli ye. Nali simu briefings nti seetaaga waka bakitegeere. N'akimanya nti ndi mulwadde, yaddukirawo n'agamba maama waffe yali Kampala obwobudde. Namugamba ndi mulwadde, awo ne batuuza family meeting. Nze kati ekyo kyankuba wala kubanga natya nnyo namanya nali manyi ngenda kufa. Doctor bakugamba rare case in the world. Ate buli lunaku oluyitawo ng'omutima gukendeera ng'obulamu buggwawo. Kyampisa bubi nnyo. Olwo mu ddwaliro eyo ovaayo otavaayo owonye baasala magezi ki? Bwe namala mu mwezi gumu kitundu mu ddwaliro nga bakola test buli lunaku, obulwadde babutegedde naye ng'abazungu baba baagala kumanya eyo rapture yenkanawa ogw'omusuwa oguyulise kyenkanawa. Kati nentuuka ekiseera we nagendera mu ddwaliro omutima gwange gwali gukola obutikitiki 20 bwokka. Baŋŋamba awo we bantwalirayo nga sitegeera. Naye natuuka ekiseera mutima nga gukola, baddokita ne batugamba tulina kukola kye bayita open heart surgery. Balina kundongoosa omutima. It was a tough decision. Kyali kintu kizito nnyo kuffe kukkiriza in a foreign country, toli waka, teri bantu bo, oluddewo nga togenda waka. Nali neesunze kudda waka nga nguze ne tiketi nagigula mu gw'omukaaga n'endwala ogw'omusanvu. Tiketi yali kunkomyawo waka mu mwezi gwa December. Naye ne tukubira waka ne tubagamba kye tuyitamu. Ab'ewaka bwe bakiwulira they were so terrified, baali mu denial, tebakikkiriza. Ne bagamba tebasobola kukkiriza ekijja kubeerawo. Naye ekyakundongoosa omutima ate rare case nga baddokita bennyini bakugamba tetukikolangako. Kati obudde bwatuuka omutima gwange ne gutuuka ku 12%, butikitiki 12 bwokka. Gunafuye nnyo. Dokita yampita n'aŋŋamba Brian, tugenda kulongoosa omutima yes, naye tetujja kikola enkya, twetaaga nga wiiki tulyoke twetegeke. Ne bagenda kukola research mu wiiki omwo. Kati nemubuuza dokita, kati eyo wiiki nze ngenda mbeerawo ntya, omutima nga ndaba mpulira obulamu bunafuwa buli kaseera. Dokita n'aŋŋamba nedda, weetaaga kubeera mu special room weka. Era nalaba akawungeezi, nalaba bandeetedde empapula za kubeera mu room bagiyita VIP, yali eyo mu ddwaliro. Buli lunaku room eyo baali bagisasula $2 million ez'e Uganda. Nagenda mu lunaku olwasooka nga omutima gukolera ku 12, tikiti 12. Olwaddako nali ku 10. Olunaku olwokusatu nali ku 8. Kati omu ku baddokita abo nampita. Najja wendi n'aŋŋamba Brian, kino tetukirabangako era tetusobola kusuubiza nti bwe tunaakulongoosa ojja kuba bulungi, kubanga ne gwe baalongoosa yali mu 1992 yafa ku kino ekintu. Kati tukusaba obeere mugumu. N'aŋŋamba prepare your path of salvation, weenenya eri Katonda, tetumanye ekiyinza kuddako. Oyo dokita yali ajja buli kaseera n'aŋŋamba ku bya Katonda, ŋŋamba kiki kyenjagala. Kati awo bwe yakoma kumpisa mu kwenenya olwo lunaku, kati awo n'aŋŋamba nti nsabe kyonna kyenjagala kimpi. Nali sirina kyenjagala wabula nayagala nnyo oluyimba Amazing Grace.
ngamba Katonda nako ogwasooka nabuuza Katonda ne mungamba Katonda lwakinze kiki kino kyonkoledde bye mbadde njagala kukolera maama wange kukolera family yange kati byonna bifudde nkoze nti awo nga kampani yange tekyajja na mu ddwaliro yakoma kujja mu ddwaliro nga weyiseewo omwezi gumu ate kumala omwezi gumu gwokka naye emyezi ebiri egyayeyongerako tebajja badokita kati eri kye bakozesa basooka ne bakulongoosa ne bakukolako n'otereera balyoke baleete biiru kati bwe baŋŋamba awo dokita nga mpisiza mu kwenenya n'agamba nti nali nsigazizaayo nnaku 3 kugenda mu kulongoosebwa ne bantegeka bulungi kyali kitiisa nnyo naye nze nalina kuguma ku lwange ne family yange kubanga bonna baali basinziira ku nze eno waka bagezaako n'okusindika omuntu kujja eyo abeere nange mu ddwaliro naye transport za ticket tebazisobola nembeerawo ne anti wange yali abeera mu site endala ne mukwano gwange be bambeerawo nnyo nnyo mukutuusa okukutwala okukulongoosa gwo gwaliko ku percentage ky'omutima kyenzijukira gwali ku 6%. Awo bakoma kuŋŋamba percentage kyeguliko ne bakulongoosa mama nemukkiriziganya ne family bakulongoosa era twakkiriza nakubira abeewaffe ne mbagamba tetukyalina kye tuzza Katonda bw'aba asazeewo kuntwala kantwala ate sikyalina kyenyinza kukola era namala akaseera ebbanga lingi nga nnyomba ne Katonda nga mugamba Katonda lwakinze kubanga nali neetegeka kujja waka mbeerewo ne family yange nzimbire maama wange ennyumba mu mwezi gumu ndeke nga ngimaze mu December awo ndeke nga ngimaze ndyoke nzireyo kukola nga ndina plan zentegese naye kyeneebaza ku Katonda nti badokita bwe bategeera siri wa UAE nze muddugavu nze nzeka mu ddwaliro nze muto mu wodi y'ab'emitima nze alina rare case naye ndina kintu kye bagamba personality era simanyi naye mbeera njagala nnyo okuseka ne bwe mba sirina reasons za kuseka naye nzijukira ekyayitawo n'enseka kati mu kuseka okwo badokita ne bafuuka mikwano gyange buli ku makya nga bajja ku kitanda ku buliri bwange ne boogera nange baŋŋamba ebituuse ewaka waabwe ne bagenda akawungeezi ne bakomawo nalwo ne bansiibula ne baddayo kati awo we twatuukira kulongoosebwa nga bantegese nga baŋŋambye Brian olina kukkiriza nti kino kye kigenda kutuukawo era nange Katonda ne mugamba nakusaba nga omutima guli ku 20% naye kati gutuuse ku 6 kirina kyensobola kuzza nshukira nagamba Katonda nti nanyiiga nemunyiigira nnyo mu busungu naye mugamba abantu abamu babaaniriza ku airport n'ebimuli bakola kabaga batambulira mu airport taxis nga badda waka naye nze kyewasalawo bibeere bimuli byakuziika abantu bange banyanirize so sisanyu naye nga bakaaba era nenziramu nenyigira Katonda nemugamba toli fair kyonkoledde sirina kyensobola kukola naye awo nga neebuuza lwakinze nawulira ekintu nga kimbuuza singa siggwe yandibadde ani kati awo neŋŋamba Katonda kituufu nti ekintu kino obadde okimanyiiko sijja kuyombesa kati nkuvuddeko neŋŋamba Katonda awo nga ndi ng'ayogera n'omuntu neŋŋamba Katonda ntwala sirina kyesobola kuzza kati naye send comfort to my family gumya abantu bange nze ntwala but send comfort to my family era nga badokita bambuulira oyo dokita ennaku 7 bwe zaggwayo ez'omwo mu VIP ward gye twali basasula $2 million buli lunaku dokita yaŋŋamba teweeraliikirira ezo $14 million
dokita yanongosa yasasula ezo ssente naye olunaku before my surgery awo nga sikyasobola nakwogera 2 days before the surgery ku church gye nali nsabira baali bajja buli lunaku naye 2 days before ne baleeta service mu ddwaliro bwe boogera nnyo biba bimpoganira bwe bayimba bimpoganira but bagezaako kuyimba oluyimba Amazing Grace nga ne bansabira era nange ne ŋŋamba Katonda kati ne bontwala ndi bulungi kugamba nabo service okutuuka okugiyita nga bamanyi nti ngenda ya kubanga awo nalina emyaka 26 naye nkwata kilograms 24 ngweyinga kilo 24 nga ntandika kwogera ku makya kigambo kimu halo kitandika ku makya ne kiggwayo akawungeezi naye tokyogera lumu letters zoyogerako ze bawandiika zoddako ze bawandiika ne babigatta kukya mu kigambo kugamba nga olunaku oyogera ekigambo kimu nga ndi ku monitor. Okay, ali ku SB4 MEDIA tugusa ensonga nagambye nti tusinzidde eno fotopoto etusanze muganda waffe ono yankuyako kokka kasimu naye nga mbeera bize tufuna bwe tukwataganira naye nga ndi iga nnyo okujja okumulaba nga ndi iga nnyo okuba ku mboozi ye ate era nga ndi iga nnyo okubeera nga tuwuliriza ku mboozi ye naye leero mukama tusobozesezza netujja netumulaba mu ddwaliro sajja bamaze okukola sajjale kyekyavaayo ate ogundi yaki inhela eno si inhela kanyamba ku mutima buli bwe nfuna heart failure naddala njogedde nnyo ntambudde nyiize siteekeddwa kunyiiga kubeera musanyufu nnyo n'ensukawo kweraliikirira bakulowooza kino nekiri kati buntu butono nnyo buleeta heart failure kati eyo heart failure ejja nga mpulira obulumi bungi wano ku mutima era bubadde buzze naye buli bwe nteeka ku kano akantu wansi olulimi baŋŋamba nti kakola kakukubya omutwe so buli bwe kakukubya omutwe awo ng'ofuna relief ku mutima kekanyamba ku heart failure tulabye ng'okataddeyo bubadde buzze obulumi mbadde mpulidde obulumi tusoke tukulekemu oba oteredde nedda katwogere kubanga bw'ondinda kutereera awo mbeera nervous nnyo ate oluusi ne kiyitawo naye neetaaga nnyo nti buli omu awulira story yange eno era ntera nnyo okubeera mugumu ndyoke njogere so ati omuntu ayita mu mbeera ekalubye amanyi nti it's not the end of the road sinkomerero. Kati mu ddwaliro kyekyava bamaze okukola sajjale tewafa nakati okyaliwo bwe bankola sajjale baŋŋamba egenda kumala essaawa 8 naye nekomekereza ng'etutte essaawa 18 yaggwa bulungi naye baddokita baŋŋamba nti omutima gwasirika baali tebamanyi oba ndi mulamu oba nfudde omutima ne guzimba nga guli bweru ekifuba kiri open ne banzigya mu theatre nga ne bantwala mu intensive care kati awo mu intensive care namalawo nnaku 3 naye baŋŋamba nti ab'ewaffe bwe baabakubira bo baabagamba nti tetumanyi kikyatuukawo era eno baatandika kutegeka bya funeral kubanga ne baddokita baali tebamanyi oba ndi mulamu oba nfudde kati eno ne bategeka bya like mbamanya nfudde kati bwe nabeerawo nga baddokita naddawo oluvannyuma lw'ennaku 3 ekyaneewunyisa nnyo kwe kusanga bonna baddokita 7 mu intensive care nga beebase awo balina beebase wansi nze ndi ku kitanda bali wansi naye nakomawo mu bulumi bungi nnyo nnyo nnyo
bwe nadda engulu nali mu bulumi bungi nnyo era natuuka ekiseera ne ŋŋamba Katonda singa wandindeseeyo n'enfa. Nali ku byuma, buli kitundu kya mubiri gwange kuno kyali ku kyuma. Nalina drips 6 wano, endala ziri wano ku mukono, nga ndina tubes mu kamwa, mu nnyindo. Ekibuuzo ba dokita kye bambuuza ekyasooka nti Brian weetaaga kulaba mutima gwo? Natya nnyo. Dokita n'aŋŋamba twetaaga okitegeere nti omutima ogulina. Yansitula omukono nenkwata ku mutima. Kyali kibi, nandeka ŋŋamba mukudde engulu wali osobola n'okwogera? Nali soogera. Nali mpulira bye boogera naye nze sisobola kwogera kubanga ndina tubes mu kamwa ate n'amaanyi sigalina. Kujjako kyenzijukira kye baali bankolera. Nali mpandiika. Bandeetera lupapula, weebase bw'otyo, naye nga bakuwa lupapula ogezaako kuwandiika. Nali mpandiika nnyo ebintu 3. Nasanga nga bantadde sokisi wano mu kuno okugulu ng'enkutte nnyo. Sooka eyo mbu yali yakupampinga musaayi. Ate omutima gwanje gwali gukolera ku mashini wano. Omutima artificial heart eringa wano. Kati ekirala nali mpulira ennyonta nnyo neetaaga kunywa ku mazzi. Bakuteekako omutima nga sigugo nga guli artificial? Byali byuma byokka ne battery, artificial battery nga bikolera wano. Like ebyuma ebyo byali bingi. I think ndowooza baali babikoze nga mutima, naye bwe naddako ebyo nabitegeera like oluvannyuma lwa wiiki nga ntandise kutunula ne ntegeera bulungi. Naye bye nali mpandiika soak, mpandiika amazzi, ate mpandiika n'obulumi. Kati badokita buli nzijukira ekyanyiiza nnyo bwe nasaba nnyo amazzi nga osaba dokita omu agenda. Like I think nali siteekeddwa bifuna. Kati oyo n'agenda, kati bw'olaba omulala kyensookerako ne insistinga neetaaga ekyo. Kati ne baleeta amazzi mu kintu, dokita namuwulira ng'agamba bampe 3 drops zokka. Ate olulimi luli bweru. Nago tegayingira ne gavaayo. Kati oyo nemuleka n'agenda. Neninda dokita omulala, naye nemugamba dokita nsaba ku mazzi. Nempandiika ebintu ebyo 3. Kati dokita n'agamba bagateeke mu goozi ne bagissa ku lulimi. Negatajja still nenkivaako nemanya nti ekyo kigaanye. Naye nga mu bulumi bungi nnyo nga nejjusa lwaki nakomyewo. Kati embeera eyo ey'ebyuma n'obulumi wagimalamu bbanga ki? Namalamu nga weeks 3. Mu bulumi era ne kuno okutu kwange kwamenyeka. Walinga olya? Nedda. Nali sirya. Naye nga sijjukira nga ndya. Naye nga nali neebase nayinze flat bwe ntyo. Okutu ebigere wano ku heels nga nzena byali biwundu byereere. Naye nga badokita baŋŋamba Brian tetukuwa pain killer yonna kubanga eddagala lyoliko ly'amaanyi. Tuyinza kukuwa pain killer ate bw'owona n'otandika n'ofuna complications mu bintu ebirala nga kidney, nga liver. Kati baŋŋamba you have to bear the pain. Tukimanyi oyita mu bulumi naye bear the pain, ojja kuba bulungi. Era ne wayitawo ennaku nga wayitawo wiiki ng'omutima guli bweru, kifuba kiri open, ndi ku waya. Kati wiiki bwe yayitawo ne gukendeera mu size nga tegukola yadde. Mbeera kubiri ebyuma. Teguli. Kati ne gukendeera nakoma gukwata nali ntya nnyo ogulaba. Era ne ka screen gwali gubeera ku ka screen nagaana nnyo kutunula ku ka screen awo. Either ogulabira wano oba ku ka screen, naye natya nnyo. Naye oluvannyuma lwa wiiki ne banzaayo mu theatre nga gukendedde, ne baguyingisa munda ne bantunga. Kati
awo gwali gutandise kukola 1% 2% bwe gwatuuka ku 5 badokita ne bakola ka small party mu wodi awo nga bancongratulating. Oba ku design bakuteeka mu munda okugezaamu ng'omaze 3 weeks nga maze wiiki emu nga guli wabweru guli baguzzayo gwatandikira ku 1% ne gutuuka ku 5%. Kabaga bwe gwali gutuuka percentage nga badokita basanyuka nnyo baselebrating. wamala okukuzaamu ebyuma babikuggyako byo nedda kati ebyuma ebyo kugwawo byonna ku mubiri byagwerawo nga mu mwezi gumu nga sajjala ewedde, kubanga baali wayitawo akaseera ne bajjawo kimu ne wayitawo akaseera ne bajjawo kimu ne wayitawo akaseera ne bajjawo kimu, naye eno artificial battery yo baagirekawo kubanga omutima yadde gwali gugaininga naye gwali tegusobola kukola gwokka. Ekitegeeza gwalina okubeera ne support ya battery paka bagikuggyako ddi. Ekiseera kyatuuka n'eyo artificial battery neeremererwa netandika teyakola bulungi ng'amaanyi ga battery ne galemererwa. Kati awo nga bwe nkugambye nalina badokita 7 kwabo 7 omu yali mukwano wa dokita omwe yajja kundongosa yali avudde Germany, yamuyita ku biiru ye, oyo dokita yasasula $14,000 mu VIP, yamuyita ku biiru ye n'asasula VIP. Ekyo yaŋŋamba kye kirabo kye yampa, saamusasula yadde. Naye ne bagamba dokita omulala n'atugamba avunaanyizibwa ku battery, kubanga buli dokita alina kiki ekyakolako, wa biwundu, wa mutima, kulongoosa. Kati dokita oyo n'agamba tulina kugula battery. Battery eyo gye baatugamba ya $7,500 eza Uganda. So eri gye baakuteekako gy'ogambye yalemererwa yalingaawo ng'ogirabako buuzi. Yalingaawo era natuuka ekiseera ne ntandika kukola exercise nga bantambuza nga okuva wano n'okutuuka eri naye nga nkoowa. Olina kubeera n'omuntu ng'agisitudde eyo battery. Era yalina mota yaayo yali wano nga wano ne waya ng'oziraba zivudde munda naye nga battery yo eri somewhere there. Omuntu alina gisitula. Bale bakuweyalinga ku battery. Era nali neeralikirira nnyo nga ŋŋamba obudde bwonna waya eyinza kutukamu ekiro nga neebase. Kati dokita ono bwe yajja eyo battery y'okukwatirirayo yakomyawa? Awo bwe yatandika kulemererwa eyo battery ne bagamba tugule permanent battery. Eyo bagissa munda. Bwe nabuuza sente meka awo nali ntandise kwogera ne batugamba $7,500 eza Uganda. Nga za battery ebikwata ku battery si hospital bill. Okay, ali ku SB4 media tugusa ensonga muzzukulu wa Kabajja. Tukyali ne muganda waffe Brian nga tusinzidde side zeeno. Ekyalo kyanemye okukwata bakiyita Nsoro. Nsoro nga gye tusinzidde emboozi eno bw'oba ng'ogiwuliriza bulungi ekwata ku mutima. Kiki ekyatuuka ku Brian? Battery baagigula yabalemerera oba tuli mu kusonda ssente za kugula battery, naye nga tetunaba kutuukayo eyo. Nyongera okujjukiza studio bagiyita Final Touch ku omuyimbi omuto yaleetaaze okukola music omulungi, yaleetaaze okufuna promotion ennungi n'okufuna oyitibwa ne Uganda. Weekwate studio eriemu bagiyita Final Touch Records ng'esangibwawo Makindi. Namba z'essimu ziri ku screen okwo gy'obbanga otuzaba bakubireko ko bakolere music omulungi. Naye nga tukyalina Brian musajja anjira leo omusanga mu kkubo mmwe abatera okukola effujjo omusanga mu kkubo oyinza omukulerako effujjo n'olyokolerako. Brian, battery yagulibwa, battery yagaana, kiki ekyatuukawo? Twamala weeks 2 nga tunoonya battery $7,500. Naye nagamba badokita nti battery yokka ya $7,500 tetunabafuna hospital bill. Waka ezo sente teziriyo. Ne bwe batunda buli kimu kyonna ekiri waka tetufuna ezo sente, teziwera ate oba obitundira ku rush ng'olina ekizibu.
naye the fact that I had a rare case kyali mu mawulire nekibeera ku TV Gulf TV news nga kisaasaana wonna mu Gulf countries mu Asia wonna ne bagamba omuvubuka muddugavu ye muto alina rare case in the world naye nga bagattako nti naye aseka nnyo kati lwali lumu omusajja omu bwe simanyi linnya simanyi afaanana atya mbu yakubira dokita wange n'amugamba oyo omuddugavu ayagala ki bo tebamanyi ne Uganda gyebeera naye nga bawulira Africa blacks kati n'ababuuza nti oyo omuddugavu ayagala ki dokita n'agamba yetaaga battery kati ya $75,000 omusajja oyo yali muwalabu bwe baŋŋamba mbu yawandiika check ya $5,000,000 n'agiwa dokita naye ku condition nti dokita taŋŋamba bamuyita batya abeerawa namba ye yessimu ne kati simumanyi yagamba kimu kyokka nti musabire busabizi so dokita bwe yaleeta $5,000,000 najjulanga ennaku kubanga nalaba nti ne 25 ezibulako wakati tuzisobola nga kampani yange tekyajja kuddwaliro kujjako mukwano gwange aba church ate n'oyo anti wange yali abeera wala yali 2 hours kutuuka gyendi ate agenda kukola ku makya akomawo ssaawa 11 alina kujja ewange kumala ssaawa 2 ng'ajja ewange addeyo atuuka ewuwe nga ssaawa 5 z'ekiro ate alina kugenda kukola ku makya ssaawa 11 kati oluusi mukazi wattu byali bimulemerera n'atajja naye dokita bwe yaleeta ezo cheeke ya $5,000,000 n'agindaga n'annyonnyola ebyatuukawo namugamba dokita ewaka ssente ezo suubira nti ziyinza kuvaayo kujjako kola ky'osobodde wabula ezo ssente banga ng'oziterese oba zituyamba ku hospital bill Katonda yamanyi ku byange naye dokita yaseka n'aŋŋamba Brian lwaki weeraliikirira ate ffe badokita bo tetweraliikiridde baali tebaagala nnyo okulaba ekintu nga nkaaba neeraliikirira kati dokita awo wennyini n'ayita baadministrator b'eddwaliro n'abagamba ku musaala gwe bajjako $25,000,000 baziteeke ku battery yange bwentyo bwe nafuna $75,000 za battery era bwe zaawera ne bagireeta battery n'enkiraba nasanyuka nnyo baleese battery saakikkiriza nasanyuka nnyo nenkaaba I lost conscious we naviirawo nga baŋŋambye ate baginteekamu enkya naye nenvaawo like I lost conscious naddawo oluvannyuma lwa week kusanga nti wano waliwo kintu kinene battery gye baali baleese yo siyakwata nedda yo ntono yenkana nga wano naye erina ewaya ne screw byabazisibiseeyo munda kati bagiteeka munda waya zonna ezibeera bweru baziteeka munda yo battery eri wano waggulu naye ng'omutima guli wano kati waya bazisiba ne screw ziva wano ne ziyingira mu mutima wange nakati weeri ne waya weeziri ekyajinga etya Katonda yambeera nti nafuna the best yadde Katonda yampisa mu bulumi teyandekerera battery eyo gye nafuna eri non-rechargeable kujjako oluvannyuma lw'akaseera omuliro gugwako kati eyange ya myaka 15 bweggwako ng'omuliro emyaka egyo weewera ng'omuliro gugwako naye badokita bagamba ndi muvubuka nkula mangu ate siringa mukadde nti ntudde kati eyinza
kutawere 15 naye lwakiri emyaka 10 entwala kujjako balina programming buli kaseera kusinziira ku heart rates kati omutima bwe bagiteeramu wenakomerawo omutima gwali 8 battery yali ekola 8 omutima gukola 2 gugenda nga gweyongerako nga basalako ku battery. Okay, nga tuzeeyo ku wali eri mu kuvaayo wali we wasanyuka ennyo nga amaze okweta ssente wali amaze okweta battery mu kusanyuka nnyo mu kuvaayo genda nti wagenda okudda nga waliwo wikiniza bakuzaayo era mu theatre era naddayo mu theatre ogwokubiri okuteeka mu battery kyenkana ogwo gwokusatu kubanga nasooka nenvaayo ku lwa surgery nenzirayo kuntunga kuzza omutima munda after a week kati awo ku lwa battery era nenzirayo for yet surgery endala jo yatuuka wano kati byonna byonna nga biwedde biiro ez'eddwaliro zo zaavaawa oluvannyuma lw'emyezi ng'esatu baatuleetera biiro y'eddwaliro nga ku biiro awo tekuli $7,500 eza battery era tekuli $14,000 eza VIP ward. Battery y'okundongoosa n'akaseera ke namala mu ddwaliro zaali $300,000 eza Uganda, 300 million Ugandan shillings. Twatya 300 million Ugandan shillings nga tekuli 75 eza battery ate tekuli 14 eza battery. Twatya nnyo naye nagamba Katonda sijja kumenyeka kwekubagiza nali ntera nnyo muba maama wange waka buli bwe bansa ku ssimu nga neekaza nenjogera era mbalage nti tujja kuba bulungi naye nga oluusi nga nva ku ssimu awo nenfuna oba heart attack ne bansa ku mashini bulala naye nga badokita nabo baali bakimanyi nti kati ngenda kwogera n'abeewaka ne bategeka ekyetaagisa bwemala ekyo awo nga ngenda mu therapy bulala kubanga mba nkooye mba nvudde mu anxiety kati oluvannyuma lw'emyezi 3 baleese eyo battery seetaaga kukaaba mu story muno neetaaga buli omu andaba eyo bweru afune ku maanyi nti you can fight Katonda ng'akuyamba bwe baleeta eyo battery bill ya $300,000 waka twagezaako tetwalina kyakutunda jjukira twali tulemeddwa kusasula 75 namalamu awo nga ndi mu ward ya general ab'emitima naye nga nzaali bubi nzaalina keesi eyo nzekka nze muto abalala bakadde kati awo badokita bwe baamala kumpa bill ne bansaba nti awo tuveeyo akawungeezi ne bandeetera foomu za kujjuza nti eyo ward ate tugivaamu tugenda mu special ward endala kati eyo special ward namalayo nnaku 20 nga bansiibudde bill bagimpadde naye namalayo nnaku 20 nga ninze ani anaasasula bill sente zivaawa ezakusasula bill nve mu ddwaliro tugolopaniyo yali etya sente zaali zigenda vaawa sirina we zaali zigenda kuva ate nga sinaba na kubeera bulungi sisobola kutambula nzekka yadde ndi ku permanent battery naye nkyali ku other machines oluusi bakuteeka ku oxygen oluusi pressure ebeera low amakerenda nalina makerenda tablets 19 tablets every morning 19 in the evening naye nga dokita baŋŋamba bwe nabuuza ate nga muntadde mweno ward ani agenda kusasula ate nga sente zeeri zitulemye dokita n'agamba don't worry webake gwe don't worry ekitegeeza mu waadi eno gye bakutwalamu baali bakututte bano betuuya nti bamuwambidde mu ddwaliro tekyaba kwekyo nti bampambidde mu ddwaliro wabula badokita bakinnyonnyola luvannyuma nti baalaba bwe nalaba bill singa bandeka mu state gye nalimu nali nyinza kufa kubanga n'omutima gwali tegunaba tereera ate ne battery tenaba kutereera ku getting used to the body
kati ne basalawo bankolera ekintu ekiyinza kunzigyamu stress kubanga eyo mu ward mwali mu buli kimu, muli mu TV, muli mu ki, naye nga ofunako akadde n'obirowoozaako, but almost buli luvannyuma lwa ddakiika nga 5 oba kaseera katono either wajjawo nurse oba doctor oba administrator, ate nga bwe bajja tebajjira ku eyo story ebya bill naki, bajjira mu kintu kirala, erinnya lyali likyuse nga bampita Warrior, omulala akuyita Victor, omulala nga bampita different inspiring names. Eza ne Dr. bakola kinene nnyo kubeerawo kufuna courage yonna gye nafuna be ba doctor administrators n'abanaasi b'eri eddwaliro. Saamala obudde bwe namalamu emyezi 3 mu ddwaliro teri kaseera ke namala nga ndi nzekka. Ne bwoba tolina gaseka naye nga dokita ajja n'agamba Brian, waliwo dokita kye yangamba kyansesa yadde nali mu bulumi, yangamba mbadde waka nga ntudde ndowooza sajjala yo n'abeera etya, naye omuwala wange n'abuuka n'alinnya ku mmeeza. Nasanze nga musitudde nzanya n'omwana ne nkwerabira, naye nakomyewo mangu ne ngamba Brian ali atya, mbwawo nakubidde doctor on duty ne mbuuza olwo olunaku kituufu bampa essimu ne njogera n'oyo doctor ate ng'agenze wakazaali ssaawa 5 z'ekiro. Kati bagezaako nnyo okulaba nti seeraliikiridde. Okay. Biiro emiliyoni ezo ebisatu magisotinga muti oluvannyuma lw'ennaku 20 nali ndi awo ku makya mu eyo room, tebanaba nakuleeta breakfast, nawulira omuntu akonkona ku luggi. Kati bakonkona ne bell okiwulira, gwe naawe kulaga omuntu oyo nti weetaaga ayingire, olina wonyiga n'ayingira. Kati bwe nanyigawo ayingire, ate luyimba abantu bayingira nga bayimba, asooka addako owokubiri wokusatu, room yonna nejjula wait, bannaasi mulimu ba doctor ba administrator nga bayimba oluyimba I'm glad you're here. Ne beetooloola like ne basurrounding ekitanda kyange, simanyi ekigenda mu maaso, natuuka ne ngamba oba bategedde nti ngenda kufa, kati bansiibula, naye ne baŋŋamba tebanzikiriza kwogera. Nali nkaaba out of excitement, naye in wonder neebuuza kiki ekiddako, lwaki bakikola. Kati awo nalaba nga bampa bill zero balance, eri ku zero balance nga baŋŋamba bill yo yasasuddwa. Ne wabeerawo nga ka speech we baagimpa ne baŋŋamba omu yali doctor gwe nali ntera nnyo okwogera naye confidingamu, kati oyo yayogera speech. Baali bamanyi nabo oluusi baali baŋŋamba leero obadde mukwano wa gundi nnyo okusinga ku nze. Naye kati oyo doctor ye yagamba nti tukuwadde biiru eno eri zero balance, ddayo waka osanyuke n'abantu bo bakulabeko bakujanjabeko the time that is left for you to get better. Tugikuwadde sente zino zisasuliddwa on condition nti tetwagala kuwa ani asasudde nnyingi anaataddeko ntono, wabula kye twetaaga zigenda otusabire busabizi. Go and pray for us. Yonna. Mukama akola ebyewuunyo bwe nga oli eyo nga tonafa teweevuma nsi, manya nti ssaawa yonna Mukama akuviirayo. Mukama yaviirayo Brian, nawe gwe wenna ng'oli mu mbeera mbi akyasobola okuviirayo. Wawulira otya akaseera ako? Nasanyuka, kyaneewuunyisa nti dokita akugamba, omuntu akugamba nkuwadde kino naye nsabira busabizi. Awo natandika oyo mukwano gwange watandika kunoonyera, kati ngaawo bantadde bakusasulidde bill, tosobola kubeerawo, ndina kuddayo. Naye nga simanyi wenzira, kampani tekyakwata masimu, tebajja mu ddwaliro, era bo bwe baawulira bill, kati awo ne communication eyaliwo neevaawo.
twatuuka ekiseera nga hospital is negotiating baleete this percentage, kale baleete this percentage, naye bwe baagaana bano ne basasula zonna. Kati mukwano gwange n'abakubira nti bansiibudde ndina kuddayo nti ndina kugenda mu apartment gye nali mbeera, bansindikire transport, ate eddwaliro libaagala kulaba mbaddewo ntya gye ngenda, ndidde ki, who is going to take care of me. Conditions zaali nyingi, olina kwambala engoye nga zoozezza olwo olunaku ne bazikolola, yadde masuuka, emmere gy'olya tolya oil, tolya biki, nga conditions nyingi. Naye kampani teyakwata masimu, ne bajja kimu tebaayogera nange aba kampani, ne baŋŋamba linnya motoka ne bantwala ku eddwaliro ne ligamba ngende mu hotel kubanga I'm not supposed to be in touch with anyone, hug or shake hands. Bansuula ku apartment ne bageeta gye nali nsula. Kati awo mikwano gyange be nali mbeera nabo mu room be bandabirira, ndeetera kyakulya, onjoleza biki, nzira ngenda mu ddwaliro every now and then for my reviews, naye nga buli lunaku lwe ngenda mu ddwaliro nkozesa $20. Kati before wadda ku apartments wali ozisasula apartments wali osolako wali ozisasula oba zaali za company? Nali nsasula ku musaala gwange. Kati wagenda okudda nga bakubanja already? Nga bammanja awo we nategeerera nti awo nga ndi ku kitanda kampani yange yangoba. Wali luvannyuma lw'omwezi bwe nali naakamalawo omwezi nga tebanaba nakundongoosa awo we yangobera, terminating my contract, cancelling my papers, byonna ne babisalawo. Kati olwo ogenda okudda sente okusasula apartment zo zaavaawa nazo nosera zewakozesanga okuddayo? Ekyo kyo baakindekera, naye nga baakindekera tekyanyamba. Nali mbeera mu apartment, olina kulya fresh food, abakuyamba oluusi tebakuyambira bwereere, naye nga olina bikola. Kati nabeerawo, nzijukira natuuka ekiseera nga ne sente ze nalindya aba church be bazindeetera, be bajja ne bankyalira ne bandeetera ezo sente ne mukwano gwange oyo, nga ndina kulya. Kati emmere yonna egaanye, ndina kulya ye Uganda, ate buli sowaani bagitunda $15 and 15 ezeeri 150, naye nga agireeta buli lunaku. Natuuka ekiseera nga byonna bigaanye, sirina kampani kyennyamba, sente ziweddewo, abakyaki mbatya basaba ndala, ate nkitegedde nti bangobye, n'ensabayo lwakiri bampe ku settlements ze nali nkoledde emyaka 4, nazo tebazimpa. Teri yali akwata ssimu yange, era n'olunaku lumu nalinnya mmotoka etwala abakozi ku mulimu, natuukayo teri yayogera nange, buli omu akwesala. Ne boss we yansanga nga njogera ne ba kampani, nanzijjawo nanteeka mu ruumu nzekka, naŋŋamba gweoteekeddwa kubeera eno no eri. Kati lunaku lumu nanyiiga nenkubira boss wange n'atakwata, nemusindikira message nti kuyita mu bino lwaki tonsindika, tompa ssente nenzirayo waka. Awo nga wakana I'm scared, ntandikiddewa, obadde bweru, obadde okola, obadde breadwinner, nze mwana mukulu waka, naye nga kati weetaaga ssente, oli ku treatment, sobola tambula, soogera bulungi, ndi ku battery, ndina biwundu. Nasooka nenkubira ab'ewaka ne mbagamba sijja kujja, nze kambeera eno, bwe ndifa balindeeta naye sijja kujja. Maama wange n'agamba nkwegayidde komawo. Anko wange omulala n'agamba komawo, yadde tolina naye komawo. Kati babosi bange bwe baagaana kuddamu eyo message, lumu naddayo ku mulimu ne taxi, ne mbagamba mbeegayidde kimu kyokka, nze munsindike waka. Olwo nga nfunyemu ataaka endala nenzaayo mu ddwaliro kumala wiiki, kubanga nali sigobera bya dokita bye bagamba. Kati wiiki eyo ne baleeta biilu ate endala ya $4 million. Bwe nakubira kampani bambuuza ebibuuzo bibiri, ani akugambye kuddayo ate ani akugambye kuddamu n'olwala?
era nazo tebaagala kumanya bikwatako. Nedda. Kimu kyokka olwo lunaku bwe naddayo ku ofiisi nga nyiize nsaba kudda waka teri kye baŋŋamba ne mbuuza kale settlements nazo nga tozirabawo ate nze nziterese manyi ngenda kuzimbira maama wange ennyumba mu mwezi gumu ziweze tebampaako yadde. Awo bangulirawo ticket ne baŋŋamba enkya ssaawa 11 oddayo ewammwe oteekeddwa kubeera ne kilo 20 zokka. Kati naye tegeka bwe ntyo bwe nadda. Bwe nakubira ab'ewaffe baava Fort Portal olwo lunaku ne tutuukira wamu ku airport kubanga ziri ssaawa 5 era kuvawo n'okutuuka airport ssaawa 5 nange eri ssaawa 5. Naye we natuukawo nalimu excitement nyingi. Twava mu Entebbe airport nga tuyingira Entebbe hospital awo ne tutandika. Nakoma balaba abaaliwo ne neekaza nti ntambulewo nabo tugende baŋŋamba tutuuke wali lwakiri tukube selfie olyoka otuule nga bwe baleeta wheelchair. Naye bwe nali nkyatambula kutuuka gye baŋŋamba bwe nagwira ne bantwala mu Entebbe hospital nga nayo tebakutegeera oyogera olina battery tebagitegeera olagayo card teri abimanyi ekiro teri ali ku duty. Awo we twatandikira journey ya treatment mu Uganda. Kati wano Entebbe hospital bo wavaayo like embeera yali etya? Bansa ku oxygen nga bagamba dda mu wodi eno ddayo eri naye kyenzijukira bwe bansa ku oxygen omu ku ba relatives bange yali ali kumpi yaŋŋamba Brian nkwegayiridde sooka olindeko tofa kati lindako lwakiri enkya abantu osooka otulabe twogere naawe ng'ebyo byaŋŋamba era nange it was my dream luli bwe nali bubi nga tebanaba kundongosa ŋŋamba Katonda just give me one chance. I see my family sibadde nabo for 4 years. Just give me one chance. I eat with them. I testify about this ndyoke nfe. Kati I think oba yali anxiety in the first place nengenda nga ntereera tebatuwa na admission batugamba mugende. Kati awo ne tudda waka enkeera nga tugenda Mulago Heart Institute. We mwadda e Fort? No, tetwadda Fort Portal. Twava Entebbe hospital ne tugenda ewa sister wange. Mwebaza nnyo. Nali nfaanana bubi sitambula soogera naye nga yanzikiriza ne bbaawe bandabirira kumala emyezi 3 nga ndi bubi nnyo tugenda Mulago Heart Institute emyaka tumala emirundi ng'ena a week. Kati twagenda eyo ne tubeera eyo ewaka waabwe abe Fort ne bakomawo ng'ebya Kampala bw'obimanyi entandika Mulago Heart Institute. Okay, kati mu Uganda mazemu bbanga ki? Mazemu najja October 2018 kumpi myaka 2. Myaka 2 ng'oli ku battery? Ndi ku battery. Treatment okyagifuna? Treatment njifuna gyagiriko naye bikalubye. Wano mukugamba oganza onooluganda nti nno muli mu nteekateeka kugenda Nairobi okufuna treatment. Treatment ogifunira mu Uganda Mulago oba Nairobi? Nali ngenda nnyo Mulago nga baddokita nabo erindeese file nnene x-ray na scan biki byonna abeeri babitadde ku CD ate eno tebasoma CD tetulina byuma bisoma CD. Kati ne tuddayo mu process y'okukola tests kulaba mutima guli gutya biki. Kati bo kesi yo bagitegeera ab'e Mulago? Tebagitegeera naye nga nabo like mbasanze baali bambuuza lwaki wagenda bweru for surgery nga bagamba we nali nkolera naye nga buli dokita akulabako nga ayita eri nagamba kesi yo nnene nembeerawo naye nga batuuka ekiseera ne twetaagisa ku programming nga battery nga ebyuma mu Uganda tebiriimu ate n'amakerenda nago mu Uganda ge nali mmira obwo budde tegaalimu ate nga genkomyewo nago nga gaggwamu. Kati awo
mulago ne tugamba tukubire abanteeka mu ka battery tubabuuze center ki gyeyinza kugendako programming battery bwe twabakubira batugamba either USA oba eri eggwanga we nali mu Iranian hospital oba ngenda South Africa naye nga sente jukira tetulina kati awo we batusindikira Nairobi mu ddwaliro Nairobi hospital ne tutandika gendeyo oluusi Nairobi Aga Khan nga twasooka ne tugenda weeks 2 nenzira ku mwezi gumu naye nga buli bwengenda tukozesa $5,000,000 Lero mukugenda ngo bagenze ku checking battery oba kufuna ku programming battery ate n'okulaba omutima guli gutya. Kati battery bakumadde programming guno omwaka baali bakoma gi programming last year ngeggwako nali nteekeddwa kuddayo guno omwaka mu February ennaku 20 eza February naye sinaba kuddayo kubanga sente zaaganira ddala kuba lockdown bwe yajja covid. Naye nga toyina okuddayo? Ndina kuddayo kubanga mu Uganda nze nzekka alina eno battery tebagi programming ate mira amakerenda agamu tegaliiwo wano so gava Nairobi buli mwezi amakerenda gaba ga $1,000,000 eze Uganda kati ago oba ndina sente oba sirina naggamira buli lunaku saawa 2:00 ku makya 8:00 za misana ate na 2:00 z'ekiro naye nga buli mwezi Nairobi tugenda kati natuuka nemba kale ko nga nsobola kati tambula kyemulabawo tugenda luvannyuma lw'emyezi 2 oluusi 3 wakati we mwezi 2 oba 3. Kati omaze ebbanga nga togenda which means kiyiseeko obulira otya muli? Mpulira bubi natuuka ekiseera nga ndi mu Uganda mbeerawo kulwa mikwano ne family nga be batuwa ssente zonna ezeetaagisa like bakola WhatsApp groups abamu babakubira directly abamu bwe bakiwulira nti ndi mulwadde ne bayingirira waawo naye twatuuka ekiseera 2019 awo treatment neegaanira ddala ssente ne zibula. Mukwano gwange yaliwo yali ansindikira ono eyanjanjaba mu ddwaliro yali antadde nga ansindikira $20,000 omwezi naye kati twatuuka ekiseera naye naafuna ebizibu ne zikoma kati nzijukira ekimu lumu twafuna ssente tuyise mu struggle bakubidde abantu amasimu one on one ne tufuna ssente bwe twasindika Nairobi omuntu atuleetera eddagala nga bwe neetegeka kugendayo naye nga mbe ndina amakerenda omuntu oyo yazirya teyadda nakati tetwamuwuliza communication yajjawo teyatugamba kintu kyonna kati awo we family wasalirawo nti nzije wano Fort Portal ebbanga eryo lyonna nali mbeera Kampala naye bwe najja Fort Portal awo ne tutandika open campaigns za Save Brian nga nyambi like mikwano gyange gye ginyamba ne ba family ne tugenda ku radio wano zonna almost zonna ne tuyingira amasomero ne tugenda mu institutions ezo zonna ne tugenda mu churches wakiri buli weekend twali tulina program egenda mu church oba mu ssomero during the weekday we twafuna ssente tuti naye nga kuva lockdown covid bwe yajja amasomero ne ma church ne bagaggalawo awo treatment ebintu byonna hopes ne ziggwayo. Kati wano wetwogerera amakenda okyalinawo banawo gaggwawo okugenda Nairobi wagaziteeza sente mmeka? Kimalako $3,000,000 oba 4 n'okusasula mu ddwaliro bagenda programming battery wabeerawo za different tests mba ndina kukola test buli bwengendayo ate ndina programming battery n'amakerenda. Okay, ali ku SB4 MEDIA emboozi ya Brian Ndoza ogiwulidde emboozi eno waliwo kadi eno gy'olinayo kadi yaki?
eno kaadi ya battery nteekeddwa kubeera nayo buli wengenda wonna kyekiraga nti ndina battery nebinkwatako nti ndi mulwadde w'omutima. Kati bwe mpita awantu nga waliwo sikaana siteekeddwa kuyita mu sikaana mu security checks, ate siteekeddwa kukwatira simu eno, siteekeddwa ku like oluusi obeera ne complications ng'omulwadde, oba weetaaga to ease yourself like oba weetaaga any refreshment, oba ofunye heart attack ng'oli mu kkubo, kati eno kaadi yennyamba bwe bantwala mu ddwaliro baddokita batandikira. Okay, aliko SB4 MEDIA emboozi ya Brian ogiwulidde. Kati nno atugambye nti ogenda e Nairobi programminga battery gy'alina ekola ku mutima gwe kitagisa millions 3. Naye millions 3 nze I think tezimala kuba mu ddwaliro okutuuka balina okukola tests. N'amakerenda agambye nti buli mwezi miliyoni emu. So yeetaaga omukono gwe ali eyo. Tuyambye abantu bangi ne tubajja mu buzibu aliko SB4 MEDIA. Naye Brian ke kaseera naffe tumubeererewo. Gwalabe programu eno ali mu kugiraba ke kaseera obeererewo Brian. Brian tuwera kuwaayo ennamba yo naye simanyi abantu baneefuga okubeera nga mumukubira kubira. Kuba ffe tukibalamu nti ate naffe okutwala okugera okuddayo e Kampala abantu batuweereza ate okudda eno kiyinza okutubeerera ekizibu nga mbadde nkupromisinga nti enkya nzija. So tugenda kubayo ennamba yo, genda bawo ennamba yo. Yenna alina kyalina kuyambako okukukwatirako okukuwa ku ssente oba ez'eddagala oba transport ekutwala e Nairobi. Naye nga wagambye nti tasobola kukwatira simu ku mukono gw'eno, which means n'okurisivinga amasimu amangi ennyo. Amasimu amangi kiba kinkola bubi, bagamba nti gammalako battery, gakendeeza ku maanyi ga battery. Era ne bwe mba nkwata essimu nkikwatira ku eno, naddala bagamba oluusi nkozesa headsets kulaba nti nali nkikola bwe nali nzize nga nkwata ku masimu, naye nga buli bw'ogakwata gakubya amasannyalaze. Obeera ku TV kumpi kikubya amasannyalaze. Era abaleeyi abandaba waŋŋambye oti ndabika bulungi ku buŋŋambye, naye kino kyolaba nkyebaliza Katonda nti kati ndabika bwe ntyo naye ndi mulwadde. Bwe nkugamba nti seebaka ekiro ndina kwebaka 45 degrees mbeera ng'atudde. Kubanga bwe neebaka flat nkolola ate ekifuba kinnuma. Ate bw'obanga ovuddemu ekyo, ovudde mu kukolola nga ekifuba kikuluma, ate you have to drink a lot. From there you have to ease yourself. Kati night yonna ebeera disorganized. Nze wanfunira otulo we neebakira. Naye nga dokita kati kino yaŋŋambye nti kyajjamu kubanga mbadde sifuna makerenda. Nonsonyiwa nti kwogera oluusi kutuuka ne ebigambo ne tavaayo bulungi, naye nga neebaza Katonda yadde nfaanana bwe ntyo sambala closed shoes, sambala ngatto. Ate emmere gye ndya erina restrictions nyingi. Si bisiike nnyo, si masavu nnyo, sirya ngano, sirya menvu, bingi. Ate yadde ndabika bwe ntyo nkyafuna heart attack. Obeerawo oluusi ofuna heart attack mu ddwaliro. We are always in and out of hospital. Naye nkyebaliza Katonda nti yadde weziri n'ennaku zino nkyafuna heart attack naye tezikyali nyingi ng'ezaaluli. Kati ogifuna bakussaawo ka jump starter machine, awo omutima ne gutereera mangu. Naye no fort poto tekaliiyo. So ogifuna balina ku startinga battery. Yeah, ka jump starter machine akakuba omutima mangu ne gutereera. Kubanga dokita yaŋŋamba nti omutima gwange tegunatereera bulungi. Mbu percentage etuuseeko kubanga kati gwatuuka ku 50% ne battery ekola 50. Naye ekintu bwe kiba kituuseewo gwange guba gugwa mangu.
kubanga munafu kati eyo transition ya battery kuyingirirawo yabeera heart attack naye badokita bansuubiza nti nja kuba bulungi with time nja kukola emirimu gyange nga bwemba Katonda ampadde amaanyi era nange ndina essuubi nti nja kuba bulungi nzireyo ku dreams ze nalina. Kati nga tetunaba kuva yeeyo waliwo essuubi ly'okuddawo bakakuggyamu ka battery ako odde ku namalayifu? Ekyo kyo ekituufu kiri nti dokita tebanakiŋŋamba. Ndabye badokita bangi kuva mu banongoosa tuuse Uganda ngenze Nairobi baŋŋamba eri rare case naye nga buli wempita dokita agamba muvubuka gwe oliko Katonda. Buli bwe bandaba era dokita akugamba nti tulina essuubi ojja kuba bulungi. Kati tebampa specific time nti kajja kuvaamu oluvannyuma lw'ebbanga naye ffenna bwe tusuubira ebyamagero okuva wa Katonda ate tukimanyi nti Katonda ebyamagero byabikolera wayagalidde ate pulaani yensi ye ndina essuubi kayinza kuvaamu. Kati omukwebeezaawo nga gwe omusajja oba omuvubuka olina okuba n'akasente mu nsawo tolina kyokolawo okwegayaaza oba okuyingiza ku kasente mu nsawo? Ndi muntu atayagala nnyo okubeera nga ntudde bwe bulwadde condition gye ndimu enkakata nnyo okutuula naddala tositula kintu kisusiza kilo 5 totambula kinene you don't bend a lot kubanga ekifuba okikosa naye yadde ndimu bwe ntyo ngezaako okukola ebintu bitonotono. Kati twali tugenda ewa dokita buli bwe tugenda mu ddwaliro dokita atugamba diet nga agamba lya fiber foods ebimu abikugamba tobimanyi tobirabangako otuuka mu katale babiseera. Kati with the help of my family nentandikawo organic farm eri urban nti ndina bye nasimbawo nabitandika nga bikola ku nze ne intention nti kiyambe ne family yange tebalwala mutima we improve our diet. Naye abantu oluusi bajja ne baŋŋamba Brian katukubemu akasente kakuyambe for treatment era nange the fact that netaaga kasente friends come it is still small kubanga kyetaaga income ate kiba kyetaaga omuntu nga nyamba kwegya emirimu ate sobola teekako omuntu ku mwezi naye nga mikwano like kama agamba kino kankitwale nkimanyi kya sente zito naye nkuwa zino zikuyambe era anti wange nanyamba naye ne tutandikawo poultry nkoko 10 mu 10 naye nga kinyamba nti at least I know every day my morning how it starts. Batuzukuka sawe mu kitundu tugenda mu kusaba nga family tutuka 2 kitundu tuli ku breakfast angenda mu nkoko ziwe mmere of course ayambadde mask otya any infection naye nga bwenvaayo eyo ngendayo bwemba mpulira amaanyi ngalina but the fact that setaaga kubeera ntudde ne ngendayo ne nfuna kyenkola ne nzija mu organic farm era kati bireeta produce naye ndina ekirooto nti setaaga story yange yakome wano ku nze. Buli we tugenda tusinkanye balwadde b'emitima bangi. Mulimu omuvubuka we nasinkana mu ssomero we na sharing a story yange mu ssomero Nyakasula naŋŋamba ne sharing enamba nankubira naŋŋamba mulwadde w'omutima ne musuubiza ngenda kugendayo ku ssomero kumulaba naye nga bumanyi munoonya ssente wano ne wali okomawo okwoyo ate nkyolina programu ya kunoonya ssente. Ekyaddako bwe nayogera n'omuvubuka oyo bazadde be baali bamugye mu ssomero mbu walwadde mutima tebalina ssuubi agenda kufa. Ekyaddako neyongera like nembuuza ogenze mu ddwaliro yali talina ne ssente zimutwalayo Kampala kubanga ye Heart Institute yokka gye tulina mu Uganda. Kati kyannuma nnyo nti emabegako omuvubuka oyo yafa tafunye treatment talabye dokita ezigenda Kampala nali namusuubiza nti ngenda kuwa lockdown we yayingirira nali njogedde ne mukwano gwange nga muŋŋambe kubanga nange sizirina ne muŋŋamba nyamba kino this is my heart's desire nansuubiza agenda kuzimpa lockdown we yayingirira naafa naye when I saw that nga ndaba abalwadde b'emitima bangi abantu balowooza bw'olwala omutima ekiddako ogenda kufa
bakulongoosa ogenda kufa nze bandaba ku battery bamanyi enkeera ngenda kufa twali tugenda ku radio nga bakugamba sente tujja zimuwa omuntu akuba n'agamba waliwo yakuba n'agamba sente tujja zimuwa naye like how sure we that he will last waliwo nali ne balaba flyer eriko Save Brian omukyalo omu n'agamba onaafa namugamba wuuyo atudde awo n'agamba yadde atudde awo agenda kufa kati with the help of my friends nemba nyonyola kyempitamu kyenjagala and nabagamba netaaga NGO kutandikawo NGO y'abalwadde b'emitima ne banyamba ku registration tenaba ku functioninga kubanga tetulina standards ebikiteekawo like reaching out to patients banoonya tubayambye tutya naye tulina plan nti lwaki kansooke nve Nairobi bwe nkomawo abalwadde b'emitima tunaba tufunye badde 2 3 oba mu ddwaliro wakawa mikwano gyange bansuubiza nti bajja kutandikira bo kye balina kye babawo oba kilo ya sukaali agenda nayo but through a supportive group we share our experiences many different people talk to us as we rate for donors abantu abali ayagala tuyamba bwatuyamba nsaba nnyo nange nti Katonda kye yankolera n'entuuka wano lwakiri n'omulala addemu essuubi ate naffe era ku gundi tutuleka naffe twamanya tuyinza obaawo ne ka sukaali so kasimu kaffe weekali naye nga gwe wenna yawulidde emboozi ya Brian tugenda kukusaba nga tumbawo mbabawo ennamba ye y'essimu naye ennamba tugibaweera ku condition bannange temukuba nnyo masimu WhatsApp yo oginako obuzibu WhatsApp sigirinako obuzibu mbeerako nnyo kirungi omuntu awo nansindika message mba muddamu ate n'oyo awulira ddala nga yeetaagira ddala kwogera nange send me a message nze lwakiri kambe nzaakukubira in my own time when I'm okay naye nga calls wezisukka ne ziba nyingi era they affect my work treatment olwakati Brian bawe ennamba ya WhatsApp bwona wenna yaleetazo okuyambako ku Brian ku bujjanjabi bwe ku ddagala lye oba kugenda Nairobi okubeera nga bamukola oba okutereza battery ye ennamba y'essimu agikuwe enamba yange eri 0774 90 37 08 0774 90 37 08 tamanyaki Brian tumwebaze n'olwensonga eyo emboozi ya Brian ogiwulidde kwewena wena muziza kisa ali eyo mutuberedde mu mbeera nnyingi nnyo keesi ya Brian eri mu nsi yonna ayinza okuba nga yagirina so tumuyambeko ate tutereze ku bulamu bwe nze muzzukulu akabajja omugeye Ssebunya semanda akawoze ku kamera tusinzidde Fort Poto sharing akatambi kano likinga lekawo comment yo tuddemu amaanyi nga tonafa teweevuma nsi leero kirwa Brian enkya kiriwo naye kwali mu mbeera nga Brian gyalimu okyalinayo second chance mami oli otya ndi kulungi weebale emirimu naye wagyebale ngwalabye ne Brian yalwala wajja otya okumanya nti Brian mulwadde ate ne bankubira akasimu ngu Brian mulwadde weyakomawo wawulira otya ngaawonye ate yakomawo tali bulungi alumirizibwa nnyo ate ewaka tewali ssente nempulira obulumi nenkaaba ate nenjogera na Katonda nemugamba ate Katonda nkoze ntya Brian yakula ali mwana single mother talina kitaawe gyali tiyamulabira bulungi tiyamulabako ate gyabeera eri wala nnyo ate tiyaweereza buyambi zendi kitaawe zendi maama we wakola otya kati okola otya okubeerawo ne Brian nga ku byokulya akasente okajja wakyukola otya Brian ku byokulya nnima nsuubula butono ndunda embisi ate ne obukoko butono obuganda ate mona mu kulwala kwe kuba mu mboozi gyatunyumiriza nti wagezaako okunoonya akasente naye akasente kabula wakanoonya otya
ate nali ndi mulunzi wa mbizzi nenguza embizzi niweereza obusente butono bwe butyo bwekikyala bwe bubeera butono si bungi nnyo bizinesi negwerawo dda gyonna tewali. Kati nno ffe tuli mikwano gye naye tuzze katulabe embeera bw'enaatambula naye nga tukkirize Mukama nti obuyambi tugenda kubufuna. Kale bambi nyeyanza okaaba nnyo buli wabeera nawe beera weeraliikirira obeera okaaba olina okuguma maama. Mbeera nyeraliikirira lw'okubanga embeera y'ekyalo tooyi tagisobola. Ennyumba ogiraba bwefaanane ate Brian niwe mwana wensuubira kuzimba ennyumba ate byonna byagwawo sirina kyakukola. Kati nze mbadde nsaba maama ogume kuba kati kasaabikiddeko ku SB4 MEDIA embeera ejja kukyuka olina okubeerawo ate gwolina omugumya kuba yagamba tagana kubeera naye kuba buli wabeera naawe obeera weeraliikirira obeera okaaba buli omuntu nakuba okaaba so mami tugume olina okuguma ekyo kyajja naye nga Brian eyo waali ate agenda kutereera agenda kuwona mpazi nga tole mukkiriza ate nzikiriza bulungi ate Katonda bwali tujja kumugumya tubeera bwe tutyo. Tweyanziza nnyo mama Brian ndozo omuwulidde atusuubiza agenda kuguma naye gwali eyo gwolina otugumya ng'otugumya otya akatono koolina kasindikire Brian embeera egenda kukyuka mami tweyanziza. Kale ssebo SB4 MEDIA tugusa ensonga beera bulungi weera.